okuyita mu nnaku zino zonna oba mu wiikendi eno yonna tubadde tutunuulya Katonda ategulula emitego eyategula emitego okusinziira mu ssuula yaffe eya Zabbuli 124 singa Katonda teyali ku ludda lwaffe Isirayiri ayogere kaakano singa Katonda yali ku ludda lwaffe abalabe baffe lwe baatugogolokokerako banditumize nga tukyali balamu amazzi ag'amalala gaalise ku mmeeme yaffe naye naffe tuwonye emmeeme yaffe ewonye ng'ennyonyi ebadde ku mutego gw'abatezi omutego gukutuse naffe tuwonye okuwona kwaffe kuli mu linnya lya Mukama eyakola eggulu n'ensi ekyo tubaddeko olwaleero nga tumaliriza obubaka bwange obusembayo bwogera ku Yokaana mu ssuula eyakubikkulirwa essuula esooka actually kubikkulirwa yenna bayokaana bali babiri omu baamutemako omutwe bwe yayogera amazima omutwe becwe ne bagutwala ebigambo ebyogerwa bingi nnyo naye Yokaana teyalutonda ekyamusa kwogera amazima ekimu ku byewuunyisa Yokaana baamutemako omutwe nga ne Yesu alaba ng'ategeera ng'awulira ng'akola ne bamutumira n'obubaka ayambe Yesu obubaka bwe yaweereza tebwayamba Yokaana kuwona kutebebwako mutwe era baagutemako olw'akawala akaazina obulungi obulamu bw'omuntu ne bugenda olwalaavu obulamu bw'omuntu ne bugenda olw'obwenzi obwali bugenda mu maaso obwakabaka obw'ekiseera ekyo bwa Herode obulamu bwa Yokaana ne bugenda nga Yesu atunula nga Yesu awulira ng'ebigenda mu maaso abimanyi bulungi Yokaana n'aba musabi nga naffe bwe tusaba agamba mugende mubuuze Yesu ye wuuyo oba si ye gwe nalanga y'oyo oba si ye Yesu n'abanga atabitegedde n'agamba mugende mumugambe abaze b'amaaso balaba abaggavu b'amatu bawulira bakasiru boogera ebyamagero bikolebwa temubiraba tubiraba mugende mumugambe alina omukisa atalina esitalako obubaka ne babuzaayo wa Yokaana simanyi Yokaana kye yakola naye kye mmanyi nti finally omutwe ne bagutwala waliwo Yokaana omulala Yokaana ono Yokaana naye yali mubuulizi wa njiri mugoberezi wa Yesu Kristo yali ne Yesu ebbanga lyonna bw'osoma Bayibuli obulungi n'ogyetegereza Bayibuli emuyita omutume yali asinga okwagalwa era bw'oba okigenderedde nnyo bw'osoma ennyo ojja kumulaba nga yasuulanga kumpi na mu kifuba kya Yesu nga wa mukwano nnyo ne Yesu kale ono Yokaana abatume bonna nga bafa bano babatemako mitwe bano babakola batya ye Yokaana yafuna omukisa n'awangaala nno n'awangaala tradition zigamba bwe njogera tradition ntegeeza ebitabo ebimu ebinnyonnyola okusinga ku Bayibuli nti ono ye baamussa mu ppipa ya butto n'agaana n'okufa n'ava butto yeesera oyinza okulowooza kati kubamu akafaananyi butto nga yeesera ne bakukwata pipa namba ne bakusuulamu ne bakudiipingamu ne bakubatiza mu pipa eyo naye mbu n'ovaamu ng'oli mulamu omusajja ono naye y'omu ku bantu abalalega ku kubonaabona okungi Bayibuli eyogera mu kubikkulirwa nti nno Yokaana ono yali musibe yasibibwa si mu makomera gano aga bulijjo kubanga amakomera aga bulijjo gaamwetamwa era neryetamwa okutuusa ne bamutwala ku kizinga kye muwulira ekiri mu Atlantic Sea kye bayita Patmos ne bamusibira eyo okumusibira eyo teryali kkomera eryali awo nti nno kkomera teeketeeke naye kkomera eryasibibwangamu abantu bakanywa musaayi ekkomera eryasibibwangamu abantu bakalintalo ekkomera eryasibibwangamu abantu abaali abazibu gye baatwala Yokaana ekigendererwa kiri nti bamwawule n'abantu abalala
kubanga wakati mu kizinga si kyangu kuwuga kukoma weeno okujja nga bakunonyeeyo. So n'olwekyo emotionally baali mu bulamu bwe baali bamaze okumwawula n'abantu be ne bamusibira eyo. Njogera n'omuntu yenna ayinza okubanga mu bulamu bwe alina ekkomera mwali naye nga n'ekkomera mwali bw'abuuza ebibuuzo tewali nsonga lwaki ali mu kkomera eryo. Ngamba waliwo abantu mu bulamu bwaffe nga tulina ebizibu naye nga bw'onoonyanoonya mu likodi obuuza ekibuuzo nakola ki ayi Mukama okubeera mu mbeera efaanana bw'eti. Bw'ogenda okutunula ebbaasa y'ekitundu ky'ekkumi ng'ebirabo biwa bulungi bw'ogenda okutunulya enkolaganayo n'abantu ng'okola bulungi, bw'ogenda okutunulya okuyamba abantu ng'abantu bangi b'oyambye, naye ogenda okulaba ng'ebiringa ebivaamu bikutwala mu kkomera. Ekkomera eryo litegeeza okubonaabona, ekkomera eryo kutegeeza okwawukana n'abantu. Kaakano nno n'obeera ng'olina ekibuuzo ekyo, olwaleero nze gamba nti nno toli wekka, waaliwo abantu abalala bangi ng'omusoga bw'agamba Kamaala, ndulundu, abantu bangi abaakola ebirungi naye ku nkomerero ne kirabikanga abatasiimiddwa. Wabula waliwo ekintu kimu kye njagadde okugabana nammwe mu ddakiika zino, nti nno Yokaana ng'ali mu kkomera waliwo bino ebyabaawo. Katusabe Katonda wange omukulu w'ekitiibwa, waayo omukisa eri obulamu bwaffe okutegeera nti okubonaabona kwaffe si kabonero nti twakola bubi, naye ebintu bibaawo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Bayibuli eno gye ngenda okusoma Mutaata Omusange yagimpa ng'ennaku z'omwezi 25 Desemba mwaka 2028 actually Desemba 22 yagimpa. Yali sabbiiti ya birabo n'angabira Bayibuli eno era yemu ku Bayibuli gye njagala ennyo era yemu ku esinga obukadde. Mutaata Omusange nyongerayo endala enkaddiye. Anyway, Bayibuli eno egamba mu ssuula esooka egamba nti nno olunyiriri olw'omunaana Yokaana ng'ali mu kkomera, Yokaana ng'ali mu buzibu, Mukama n'amukyalira, Yesu Kristo n'amukyalira. Bassebo ne bannyabo, teri bantu Katonda b'akyalira ng'abantu abali mu makomera ag'ebyomwoyo, ng'abantu abali mu makomera ag'ebyomubiri, ng'abantu abagali mu makomera ag'ebirowoozo. Yesu Kristo yakyalira munywanyi we Yokaana ng'ali mu kkomera. Nsaba naawe mu bizibu by'olimu enkya eno akawungezi k'olwaleero, Yesu Kristo akukyalire, omulabe, omuwulire, omukwateko, ate abeeko ebigambo by'ayogera naawe. Agamba bw'ati, bwe yamulaba, kansome luno olunyiriri lw'17, bwe namulaba nengwa wansi ng'afudde, n'anzisaako omukono gwe n'aŋŋamba totya, nze ow'olubereberye era ow'enkomerero, nali nfudde kaakano ndi mulamu, nina n'ebisumuluzo eby'okufa n'amagombe. Yesu Kristo akyalira Yokaana ng'ali mu kkomera. Olunyiriri luno olulala olw'omunaana mu ssuula esooka lwo lugamba nze ndi Alufa era ndi Omega, nze ow'olubereberye era ow'enkomerero. Bassebo ne bannyabo, okubeera mu bizibu bye tulimu si kabonero akalaga nti nno tuli boonoonyi mbwe era twakola bubi. Tuli mu nsi ejjudde okubonaabona, okunyigirizibwa n'ebizibu ebimu ebijja nga tebiriiko na solution.
toyinza nagenda wa dokita oba musawo kunobwa n'akuwa solution olw'ebizibu ebimu by'olimu naye oluusi abeera tabimanyi n'omusumba oluusi ayinza okulemererwa okukubulya lwaki obonaabona naye waliwo ekyama kimu nti waliwo Yesu Kristo akyalira mikwano gye nga bali mu kubonaabona n'abassaako omukono n'abagamba temutya temweraliikirira laba nze Alufa era nze Omega nina ebisumuluzo ebyokufa n'ebyemagombe wano waliwo ekyama. Amina. Yesu Kristo nti Yesu Kristo yamanyi ebyaffe okuva ku ntandikwa ne ku nkomerero. Katonda alina pulaani y'obulamu bwo okuva lwe yakuteeka mu lubuto lwa maama wo. Bayibuli eyogera mu Yeremiya nti nno bwe wali tonnaba nakubumbibwa mu lubuto lwa maama wo nakumanya. Yesu ye Alufa. Alufa y'ennyukuta ey'Oluyonaani esooka. Kitegeeza nti wakati awo, wakati wa Alufa ne Omega waliwo ennyukuta endala nnyingi nnyo ziyinza okuba nga ziringa 24 oba 18. Ennyukuta ezo zonna ziri wakati mu bulamu bwo. Waliwo ebintu by'oyitamu naye kakasa ekintu kimu nti Yesu oyo gwe wakkiriza ye Alufa ye ntandikwa y'obulamu bwo. Ebintu byonna by'oyitamu kkiriza ekigambo kimu nti ku nkomerero y'olugendo waliyo Omega. Kati oyo Omega ali eri ku nkomerero y'olugendo era ye Yesu Kristo. Basebo ne banyabo akawungezi k'olwaliro ng'omaliriza sabbiiti tegeera ekintu kino nti nno bwe nfuna eddembe oba bwe mbeera mu nnaku Yesu njigiriza okukkirizanga nema okusagaasagana nema okuvaako nema okukukyawa newankubadde okwegaana kubanga mmanyi ekintu kimu nti gwe Alufa era gwe Omega. Ebiri wakati mu bulamu bwange byonna obimanyi. Kale nnyabo naawe ssebo abali mu kusinza kwa kawungezi k'olwaleero, Katonda amanyi embeera gy'oyitamu naye ali awo okuzzaamu amaanyi. Kyavudde agamba ye alina ebisumuluzo. Kaakano nno mu bintu ebimu ebitiisa abantu mu nsi muno ebirina entiisa kwe kufa. Kati kambabuulire kabuli, entaana, grave, tombs ez'abantu abakkiriza Katonda. Yesu Kristo yalina ebisumuluzo byazo. Yesu Kristo agamba wano ebintu ebikweraliikiriza ebikumazeeko emirembe mu byonga climax yabyo entikko yabyo babuyita mwami kufa. Ebyo byonna nabiwangula dda. Laba ndi mulamu nali mufu kaakano ndi mulamu. Abakkiriza Yesu Kristo tebafa beebaka bwebasi. Abakkiriza Yesu Kristo olunaku lumu bagenda kuva mu ntaana mwe bawummulidde babeere naye emirembe n'emirembe. Amiina. Kati kankubuulire ebizibu by'oli mu Bayibuli eyigiriza nti mutye temutya atta omubiri naye mutya oyo atta alina obuyinza okutta omwoyo awamu n'omubiri. Oyo nno w'amaanyi nnyo. Kati kambabuulire ebizibu ebituliko ku nsi kuno bizibu ebigezaako okunyigiriza omubiri naye waliwo Yesu Kristo alina obuyinza okubeeza omuntu emulamu emirembe n'emirembe. Kaakano kankubuulire okusomoza kw'olimu simanyi kugenda kuggwa ddi. Tusaba kuggwa olwaleero. Actually twasabye najjo kuggwa ejjo naye kuyinza obutaggwa jjo kuyinza okuggwa enkya naye ng'enkya okusomooza okwo kw'olimu tekunnaba kuggwa. Waliwo ekigambo ekigamba nti nno tambula wakati mu bizibu ensi byetunuulira nga bagamba owedde naye ng'omutwe gwo guli waggulu ng'olina Yesu Kristo gw'okkiriza era gw'oyagala era gw'osanyukira ng'omanyi nti ono gwenzikiriza ye Alufa era ye Omega.
era ng'okimanyi bulungi nti ono gwenzikiriza oba kufa oba bulamu ye yalina ebisumuluzo eby'obulamu bwange nga mmaze okuva mu nsi muno. Kale bassebo ne bannyabo twetagayo abantu abagenda okutambula omutwe gwabwe guli waggulu, si kubanga tebalina bizibu naye kubanga akola ku bizibu byabwe mukwano gwabwe bamwesiga. Twetagayo abantu mu nsi muno abagenda okubeera mu kikoomi ekyokyanga omuliro naye nga bayimba oluyimba nti nno nsanyukira ekigambo kino ti Yesu anjagala nnyo. Twagalayo abantu abalinga ba Danyeri nti newankubadde nga bali mu bunnya bw'empologoma naye ate era bayimba, naye ate era basanyuka, naye era tebakolima. Abantu abo beetaagisa nnyo mu nsi eno ejjudde ekibi, ensi eno ejjudde okunyigirizibwa. Mukwano gwange omwagalwa, akawungezi kano akaleero njagala kugamba nti nno tambula ne Yesu newankubadde nga waliwo okunyigirizibwa. Ekkomera ly'olimu nga mukwano guba munno Yokaana yalirimuko n'awulira ng'obulamu bukomye, kyava akaabira Katonda. Naye Katonda mutuli okuleeta solution ezimujja mu kkomera, yaleeta mukono gwe, yajja gy'ali, yamukyalira. Nkusaba Katonda akukyalire wakati mu maziga g'olimu naye obeeremu ne Katonda. Wakati mu kwemulugunya kw'olina weemulugunye ng'oliwamu ne Katonda. Wakati mu kusoberwa kwonna bw'onookyukanga bw'oti owulire okubeerawo kwa Katonda kubanga oyo abeerawo. Bassebo ne bannyabo, Yokaana Bayibuli esomesa nti ekiseera kyatuuka n'avaayo mu kkomera. Yokaana bwe yava mu kkomera ebyafaayo biraga nti nno yayimiriranga, baatuulanga abatume mu biseera nga byakuyiganyizwa bibi nnyo, naye ng'ekkanisa naye eri ku bunkenke. Baaleetanga Yokaana ku kaliba ng'akaddiye ng'aweddemu naye nga ye mubuulizi gwe bayita ajje ayogereko n'abakkiriza nga bakuŋŋaanye. Era Yokaana bwe yajjanga, samoni ye esinga era eri mu Bayibuli bwe yakwatanga akazindaalo k'ebiseera ebyo nga bamukwatiridde ng'akankana, ng'omutwe mweru, ng'obulamu bwonna bukadde, ng'omulabira ddala aweddemu, naye yalinanga ekigambo kyali asigazza nti bassebo abooluganda, Katonda kwagala abeera mu ye. Katonda kwagala buli abeera mu ye abeera mu kwagala okwo. Mikwano gyange abaagalwa, kaku lulimi lwaffe, kakutegeera kwaffe kujjule okwagala kwa Katonda wakati mu kusoomooza kwe tulimu. Tuyinza obutamanya ddi lwe tugenda kuva mu bino, tukkiriza, tusaba, yatugamba tusabe, naye ebiremeddewo, ebisigaddewo tusigale nga tuli mu kwagala kwa Katonda kubanga obulamu bwe tulimu bujjudde okufa, okubonaabona, endwadde n'ebirala. Mbaagaliza wiiki ey'obuwanguzi, mbaagaliza wiiki ey'okugulirwawo gye tugenda okutandika nga buli we tukonkona tuggulirwawo. Mbaagaliza wiiki ey'okuwona endwadde, mbaagaliza wiiki ey'okuwona okukaaba, mbaagaliza wiiki ey'okufuna amawulire amalungi agakwata ku bulamu bwammwe ne famire yammwe. Mbaagaliza wiiki ey'okwogera ekigambo kya Katonda nti nno wadde ndi munnaku efaanana bw'eti naye nina mukwano gwange tutambula naye. Teri kisanyusanga kubeera nga olina mukwano gwo mu nnaku ne mu ssanyu. Nsaba Katonda bampeera omukisa akawungezi k'olwaleero ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen.